Enako tutadde amaaso kuba bannamukono. I am not 100%. Tali rate kuteeka mu nkola ekiragiro ekya kkooti ekyabalagirwa okutuleetera erinnya ffe nga council. I humbly advise this council. I humbly advise this council. Madam Speaker, before we proceed, Committee of Finance and the Chairperson, we are very well in the know that the public service, the central government, already sent us a letter to confirm Madam Chiono. And one thing that Mr. Chairperson is supposed to do is not to bring the name here. It's only giving her an appointment letter. Because them writing to us, that means the issue was overtaken by event. There's only one thing that this council needs to do, is to constitute a committee of inquiry about this matter against the chairperson. And we see what it is. Yes. Committee of inquiry. Yes, Madam Speaker. Currently, inquiry can be constituted on that matter. But as of now, I'm adjourning this council for 40 minutes to allow the district chairperson who is in here consult. N'olwaleero tuli mu May mutusuubiza June abulako ennaku mmeka? Abulako ennaku 2, abulako ennaku 3, abulako ennaku 3 agweko. Omukulu asabye obudde kubanga omukulu asabye ate nga wakitiibwa. Adjourning council till June to conclude other matters.
Nedde baddewo olw'obulungi bwa mukono we are going to move ahead. Ate basubi atugenda kulemererwa kyekiseera ffe tuli ba Luganda abooluganda bitaa bwe byekoona tebyatika tugende maaso tuzimbe mukono webale okutuwabula Odongo Laube ne tiimu yonna. Asante sana. People power. Our power. People power. Kyekyo kiwedde. Katwagala tutambule tukole emirimu nga bwe twagikolanga n'Honorable Odongo kuba ddala twakolanga emirimu. Ekibadde kitutabula kya District Service Commission twamaze osayininga appointment letter weeri era omukyala Kiyondo tusuubira batandika emirimu. Twebaza okuwabula kwonna okukoleddwa mu mwoyo gw'obwa Sseruganda. Twagala tugende maaso budget tugiyisiza bulungi ya buwumbi 116 nezigwamu. Enguudo zikolebwe, amazzi gaweebwe abantu, abalimi bayambibwe, amasomero gazimbibwe n'amalwaliro n'obukiiko bw'amalwaliro tubiyisiza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannamukono era mutusabire. Njagala bakubira omulanga bwe tutandika okulanga emirimu, abaana baffe abamukono mu magombolola mujje musabe emirimu. Sijja kukkiriza mirimu gigabira abantu ba bitundu byewala abamukono first tulyoke tulowooze ku balala. Empapula zammwe muzikubeko enfuufu, mwalinda obwedda, ekyo Odongo kyabadde alwanirira. People power, our power. Katonda abampeera omukisa. Ebintu byonna by'okwirira biri kiriya biri covered. Mulinde kimu empeereza y'abanamukono ne banamukono okufuna ekisingako ne budget yaffe yeeyongera okuva ku 7,500 eri ku 1,016. So expect blasts musuubire nezirade zigenda okujja nga tukola emirimu ku lw'abanamukono. Tugenda tandika okukola amakubo agakola Saga World Bank. Ababadde batya nti mukyala Kiyondo agenda tusaba ensimbi yasonyiye district nange nansonyiwa era ebbaluwa zifune tubajje bakole kati bagenda kuba bammemba 5 baweze. Tetuyina tamu appointment bagimuwadde n'ekya commission esatandika okukola. Twagala okumanya gavumenti yabatadde ekyokubiri kubanga tumaze National Service Commission bitongole ki ebisinze okukosebwa mu buweereza bwa district. Mu Uganda yonna ebitongole byonna bikosebwa education, health, production, engineering section n'ebirala byonna okuva gavumenti lwe yateekawo baani etugaana okuyingiza abakozi abapya naye tukkirizibwa okujjuza ebifo ebiriko wage ebyaba abakadde ababa bawummudde naye ne ministry tujja kugenda Honorable Odongo ne abalala Minister of Public Service tumukuga akaama nti tukandaliridde twongereyooko tukkirizeyo bana abasomesa siwe kiyinza okubeera ebintu bisobola okutambula eyo window weeri obutakkaanya wakati bwo n'Odongo bwavuddewo tetubadde na butakkaanya ebadde nkola ya kutereeza ya mirimu ono yali minisita wange one of the best performing ministers mu finance era yeyaleka setinze budget ezo okulaba we tutuuse kaakano bino era namugaa tusobola n'omuzzaako kubanga obuyinza mbulina n'olwekyo bino bibadde bitono ebibadde bitusuka ng'ayimiridde ku nteekateeka nga ddala ayagala okulaba nga mukono efuna District Service Commission twatambula naye ono ne tugenda ewa minisita ne Kampala ne wonna okulaba ng'ensonga eno tugijja mu ddiiro olwaleero kikoze bulungi abooluganda bita bwe byekoona tebyatika mwebale nnyo mwebalire ebiri mu budget eno ey'emukono tutunuulidde nnyo departments zonna okulaba nga tuzizuukusa engineering kati buli wendaga wonna amakubo tulabye nga geetaaga okwongeramu ssente amakubo mu mukono tegalinga genda kapiripiti oba webidduka bingi amakubo gafa mangu geetaaga okuteekamu ebigoma okulima muwulidde n'awamu twagala tandika gakuba koolaasi kale amakubo n'okulongoosa graders ebyuma biweetiiye ebirima kubanga ebisinga bikadde bimenyeka byonooneka nga twetaaga bibe nga bikola bulungi n'okukuba ebigoma ebipya tusobole okubiteeka mu makubo drainage channels
bisino track mbakubira omulanga abavuga biroole bitwononera nnyo amakubo naffe mujje mutukwasizeeko amakubo oluusi bwe gaba gonooneka. Ensonga endala twagala okwongera okuzimba ebizimbe by'amasomero olwaleero kati nninnya lyato ngenda Koome tuli ku ground breaking ne RDC okulaba nga nayo tuzimbayo ebizimbe ebipya n'ebizimbe ebirala masomero amalala ate n'okulaba nga twongera ne ku nsimbi eziweebwa abasomesa basobole okukolera mu mbeera ennungi n'okubafunira amayumba g'abasomesa n'okulongoosa embeera mwe bakolera. Ebyobulamu mubadde mulaba ng'eddagala gavumenti erireeta kasoobo. Twagala okulaba nga tuteekawo ensimbi nga naffe tuyinza okugula eddagala ne twongerako kweri ettono eriva mu gavumenti ate n'okwongera okulikulutinga abasawo. Mubadde mulaba nga amalwaliro gaffe tugezaako okugasummusa okugajja ku level 3 okugatuusa ku level 4 okuva ku level 2 okutuuka ku level 3 gabe nga gasobola okuyamba abantu baffe nga mulimu abasawo ate nga mulimu eddagala. Gavumenti yaffe ekimanyi bulungi nti mu disitulikiti y'e Mukono tuli balimi era tuli balunzi. Twagala okulaba nga programu ya irrigation ey'okufuuyira mu nnimiro z'abantu abateesobola nga tweyongera ne programu ya co-funding. Baleetayo ssente entono ne gavumenti n'ezongerezaako ne bafuna irrigation n'okufuna ebintu ng'ebirime n'ebirala ebyetaaga okulongoosa ebyobulimi n'obulunzi mu disitulikiti yaffe ey'e Mukono. Ate era twetaaga n'abakozi abawakisa n'abalala abayamba abantu mu kutumbula ebyobulimi. Ekirala kwe kulaba nga municipality we twogerera mulaba twatongozza amakubo wonna. Mu bbanga ttono tuyinza okuba n'amakubo nga 10 wano mu municipality Goma Central Division nga makubo kolas mu funding eya World Bank. Muwagire programu eyo si ya kuliyirira abantu abali ku mataka wabula mutuwe clear ways tusobole bakolera amakubo n'ebirala twagala okubikola olw'okuzimba disitulikiti ya Mukono. Mwebale nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange. Tunyagala okwebaza Katonda bwekituufu ebintu bingi bibeerawo naye ne tulowooza nti ffe tubikoze maanyi gaffe ne mu kufuba kwaffe naye ng'ate Katonda yarwanya olutalo ne lubuuka. Njagala okwebaza Katonda kubanga akkakkanyiza ku mutima gw'abakazi ku mulundi guno gwokka n'agaba appointment. Ekigambo ky'abadde ayogera ng'awudde kimukaluuza kimusindukiriza n'emmeeme naye atulisiti leero tulabye tufunyeeko essuubi tufunye essanyu bwe bagabye appointment eri omukyala kaki yali mukyala okukkiriza appointment ogw'okukigaana neffe nga Mukono district council tufunye essuubi kuba tubadde ne ssente zituyisa kati eza gratuity eza pension naye nga tetulina bantu bagenda kuyamba bannamukono abawummula okufuna ku ssente ezo naye kati tufunye essuubi eri abantu abo okufuna ssente so it's a credit eri bannamukono era tusuubira nti kakati ne campaign team yaffe oba ttiimu yonna egenda kuddamu okutambulira awamu wali ekibadde kitukuba tukisalidde amagezi twagala okwebaza Katonda olwa kino kyatutuusizaako. Disitulikiti efiiriddwa etya myaka gino esatu? Disitulikiti nga disitulikiti era nga bujjo tukirabye nga disitulikiti ekoseddwa nnyo ekoseddwa. Tulina abakozi be tutalina, tulina abasomesa 16 be twetaaga, abasawo 12, twetaaga abakozi abakola emirimu egyalejjalejja abakozi 69. So tulina abakozi bangi ne CFO tetumulina as a district, tetulina registered engineer ensonga kino sente za KNK zaatuvuddeko naye nga atasobola bitukola ebyo ne District Service Commission. So tubadde tuyisibwa bubi, tubadde tuwulira bubi naye tukati tufunye essuubi nti abasomesa gagenda funa abaana kweri amasomero gagenda funa abasomesa kweri ddala abasomesa nga bakaddiwa bukaddi naye ng'omusaala gwabwe gyeguli abalala baafa naye ng'omusaala gyeguli. So tugenda kufuna internal recruitment munda okulaba nga ebifo bingi bibeera covered ku lwa bannamukono ne ku lwa Uganda yaffe eyawamu. Libadde jinja ddene erimuteereddwamu oba ffumu ddene erimutwereddwamu okulaba nga nekino kikuka kuba tugezesaako ebintu bingi mu financial year gwatwamu wa budget naye n'amaliza n'atakikola naye ku luno ffenna twabadde tulumidde wamu nga tugamba nedda if it is losing the district budget let us lose naye tulabe nga commission ebeerawo kuba sente zijja ne tuzifiirwa. Kati currently Mukono tugenda funa abeetera bagenda okukola enguudo z'emukono kati tulina abaana abali substantive basobola okubeera nti singa badde promoted bandi badde batuuse ku level eyekola emirimu egyo egiri ku international level. So tulaba nga nakyo kituyambyeko okumufosinga okutuwa okugaba appointment eri omukyalo. Soke mulindeko sisi yali obwongo obwongo bubadde kya commission kati gwe tomanyi na budget gy'omuwadde muntu budget ebadde ya bombi bumeka
leka njogereku ekyo ekituufu obwongo nze bubadde eri ate ageza nanyiizaamu wali eri nti nenjagala nembeera nga mpulira njagala mulageko badde nyina kudda banera kuddamu ate ninye boda ngende ogende Masaka kale tubulire ku budget kati ogijjukidde twagala okwebaza Katonda kuba era nga Mukono District Local Government financial year ewedde 2023 tubadde ne budget ya buwumbi 72 naye olwa sente zigenze nga zeeyongerako olwa GMK olwa emisale egize olwa supplementaries n'ebintu ebirala ebyenkize byetufunye okuva mu central government tugenze mu buwumbi 10,11 ku district ya Mukono so tukiraba it's an achievement ne local revenue alinnye okuva ku bukadde 9 ne tugenda ku 1.8 billion so 1.8 million so billion so twebaza Katonda nti tulaba waliwo okulinnya era nyongera okubiriza bannamukono abalina businesses tuwe emisolo tuweeyo emisolo egisoboka mu buvunaanyizibwa bwaffe twongere okutumbula ekitundu kyaffe era n'okukolera n'okikulaakulanya era n'okikomera awamu okutwaliza awamu bannamukono mwenna yomugi waali omukisa gwenjawulo n'okusingira ddala bannacampisi abateekamu obwesige be bandeeta wano amannya nze Muwonge George Stanley ze Deputy Speaker wa Disitulikiti y'e Mukono olw'ekisa kya Katonda neebaza Mukama olw'okulaba nti olunaku lwaleero tutuuse ku nsonga bbiri enkulu ennyo okusingira ddala ensonga ebadde ebimye abantu omutwe ebadde ya District Service Commission n'olwekyo ne bajeti yaffe naye tugiyisizza naye olw'ekisa kya Katonda nti Service Commission erabika yo ewedde bulijjo kye beekwasa nti Reverend Peter Bakalwa Mukasa agiremeseza ebyo byonna biweddewo oluvannyuma ebisonga ezaali mu kkooti newagaddewo ne appeals yonna naye ebbaluwa nga kkooti bwe yalagira nti bawe mukyala Kiyondo Siteera appoint era Reverend Peter Bakalwa Mukasa omulimu gwagutuukiriza bulungi n'olwekyo nebaza abantu bonna nga bwe tubadde mu meeting okuva ku makya ssaawa emu Reverend Peter Bakalwa Mukasa Maisi Muwumuza nze mwennyini nkikiridde ofiisi yaffe ne gavumenti n'ekiikirwa gwe bayita DISO wa district omukesi wa gavumenti ow'ekyama sitooko ne RDC tubadde naye bumu ne chairman wa NRM Hajitwahiri Sebaggala ne General Katumba Wamala twogere ku nsonga twogere ku bumu ensonga ya Service Commission yawudde mu kulembeze wa district wano twagala okulaba ng'okoola omutima okumawokolera awamu ku lw'obulungi bwa district olw'ensonga nti nga bwe nkumenyedde abantu abo abakibaddemu ne meetings embi olwaleero ngibaddemu butereevu n'ekyo wenkowoolera abantu bonna babadde balina okwennyika ebigambo ebingi tetufunye emirimu biki waliwo abatuuse okulitayalinga amasomero mmerera amalwaliro ne district n'amagombololo eyo nsaba biri byonna tubyerabire tukolere wamu wabaawo yanyiza munne ebyo bibaawo mu nsobi mwe muva engolokofu Uganda bwagamba section n'ebirala byonna budget y'omwaka 2024-2025 era ng'eri mu billions 10 n'okusoba naye twebaza nti tukubye ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri sente zibadde zituluma ezigenda okuddayo tezikyazeeyo olw'okubeera nti chairman wa district y'e Mukono olwa pressure eyabadde etereddwawo amaze n'apondooka ebbanga lyonna lyamaze ng'ayisa bannamukono mu kukaaba n'okuluma olw'obuweereza bw'abadde abamye olw'obutawaayo appointment letter akakiiko akagaba emirimu kabeere nga kali fully constituted olunaku lwolwaleero kituuse ne kituukirira era tubebaza bonna ababaddemu era bannamukono okusinga ddala abavubuka mbakubiriza abayina empapula zaabwe mugende mu verifying atusobozeseza byonna okubeera nga bannamukono bagenda kufuna kati obuweereza obwannamaddala okusingira ddala District Service Commission abasawo 10+ abasomesa aba primary 261
heads of departments before bitano bana batuyambako boyinza kuyita local positions parish chief bali mu 130 production department ebifo by extension workers 30 so twebaza mukama nti abo bonna ejo n'emirimu gigenda kuweebwa bannamukono era mbakubiriza mwongere okubeera nga tutambulira ne bakulembeze bannange okusingira ddala erimwe twewale okubeera nga tweyagaliza nnyo fenga ffe tumanye nti buno bwereeza bwe tulimu it's a system oba oyagala ekintu oba tokyagala naye nga bwekyo biteekeddwa okubeera ku lw'abantu bannamukono tuleme kuddamu bayisa mu kulumya tubayisizaamu. Erinnya former chairman wa district eno y'Emukono. Nzize buzi naye nfunye essanyu bwe mpulidde nti kanso ya district y'Emukono erudde ddaaki nekkiriza okubeera nga erumirirwa bannamukono naddala abo abaasoma ne famire ezaweerera abaana kubanga mukono kibadde kituluma nnyo essente eziddayo okubeera nga zandize mu kusasula abaana abakoze Emukono ate nga disi y'Emukono nga disi zona si y'Emukono wala buli district tutunuulya nti ffe bannabyabufuzi abasinga obungi tubeerawo we are supervisors naye we are not implementers. Kiba kitegeeza nti abakozi babanga tebateredde tebaliiwo tebakuza tebadisipulininga kiba kitegeeza nti emirimu giba tegitambula bulungi era bannamukono temufuna kwewuunya lwaki okubeera nti emirimu giba tegitambula bulungi kibadde ekyo omuntu yenna bw'atabeera motivated nti bennaakola neeyongerako bennaakola naasasula oba naakola obi nti naakangavu ekitegeeza kipalalazinga ebintu bingi naye neebaza okusookera ddala muganda wange Bakaluba Mukasa nti at least olwaleero okwekuba mu mutima n'atuuka n'abeera omuzadde baba buli obeera ssente obeera muzadde ng'olina okulumirirwa abantu b'Emukono meya w'ekibuga ky'Ebukonjeri